Mukulikayo mukuumulako wabula nyongera okutegeeza nti bya program abanona gibeera mitendera bw'onoonya n'ofuna ate era emikolo gibeera gigenda kujja tebaakomye kwanjula kwokka wabula ne Kadaali yabaddewo ate nyina kyenzudde programu eno erabibwa abantu abanoonyezaako abantu baabwe kubanga otunulira senga tugambye awo ye yalabira Husina n'agamba naye omwana waffe wuno waliwo abanoonya muteekeeko kwegamba unoba gwe tonoonya labirako omulala ate olabako ekikolera muno omugamba nti omuntu ono akujaamu akusaana mpulira amaanyi g'embaga gampitamu gati nambwa yagenda yola ku mafuta g'embaga okuva ewa Husina ne Kawuma sabatukaddiwe ffembe najjira omwana ono sawa sawa baby ne sawa sawa with you my soul is happy sawa sawa baby sawa ne sawa sawa with you my soul is sawa. I'm never lying to you baby when I say that I love you I love you I love you a vacation for two baby for two oh my I swear for your love I can be your soldier terera masasa mo mashuka kukumira hambako the choose baby you should let me love you Husina agenda tuvulira awulira atya olunaku lwaliro ng'alutuuseeko omusajja yamukuunako ku ssimu ne beesindikira zi meseji ne beeraba ne beemanya ne beesiima ne bajja kukyala ne boogeramu n'abazadde ne taata ne maama ne bakkiriza ne babambe ne bagamba nti bajja kujja bamunone naye yeebaza Katonda kirooto omusajja gwe yali ayagala yo yennyini gwafunye ng'omulungi nnyo yamusiima kiki kyasandikirako ng'agenzewa najja kumuwa ekitiibwa kubanga yabeera nyini maka omwanirizenga amawajja okulwana nedda atabiriimu nja kubanga awo omusajja w'ekitiibwa bulungi ng'akola emirimu gye ng'alikiriyo naye yayeewunya nnyo andi ng'alaba eri mu kifo kye ng'abeera eyo n'alaba ekifaananyi nga kiri ku tiivi n'ayiguza obaanioni yamala n'alowooza nti kamunoonyereze bulungi namugamba nti yali redde okufundibwa ne bakwatagana omutima nawe ng'amusindikira meseji naye ng'akkiriza n'amukkiriza n'amwegomba omutima ne gukwatagana n'oggulu bazadde be abamukuzizza abagamba babeebaza nnyo kubanga bamulabiridde ng'akula nandi ne bamulabirira awulira asiima nnyo bamukuziza bulungi era ate kati ate abakoledde naye kale nekye bamukoledde nakyakisiima afunye n'omusajja agenda kutandika kutunga ekyalaani bamuwadde n'ekirabo ky'ekyalaani sabatukaddiwe ffembe najjira omwana ono sawa sawa baby ne sawa sawa with you my soul is happy sawa sawa baby sawa ne sawa sawa with you my soul is sawa. I'm never lying to you baby when I say that I love you I love you I love you a vacation for two baby.
Mwebale kuijako nkayizo olwaleero olunaku lwaleero omukolo gwe tuliko gwa ssanyu. Amanya gange mpitibwa Mulongo Babiri Aisha Mama Busina. Ababukedde tuli basanyufu bannange olwa kino kye mwakoze okulaba nga mugoberera abantu baffe nga tusaba n'abaana baffe Mukama abakwataganya ate abakuumi mubeere singayo obulungi. Bannange mpulira essanyu ly'amaanyi nnyo era Banaye Bukedde TV tugisiima nnyo nga gye tukomeza. Munaye tuwulira essanyu ery'amaanyi okubanga naffe omwana waffe yafunye omubeezi ku Bukedde TV kye twali tetusuubira. Naye mbutuufu tuwulira essanyu ly'amaanyi era tusaba ne Mukama Katonda abawangaze mu bufumbo bwabwe obulungi, abawe essanyu mu bufumbo bwabwe, abawe ezzadde, abawe n'obufumbo obutebenkevu n'okukwatagana obulungi mu bufumbo bwabwe. Osooka ombulire walaba otya puroguramu abanoonya bakutegeeza batya olwo? Kale munnaye nabirabanga naye nga sifaayo nnyo bifolowinga kale nga sibigendako naye munnaye bunagenda okulaba nga teno wange akiyingidde nengamba naye Mukama Katonda bulijjo byaddala nze nabanga mmanyi si bituufu nengamba amangu ago amufunye amangu ago bakoze omukolo bannange kale nga sikisuubira naye nga muli kinzijamu nengamba oba n'owange munnaye ajagendeko eyo era nalabiraawo omwana era olwabo okugira bwetu ne tulaba ne tumuwa akanamba nagamba bannange nga birungi munaye tekyali kibi ne basinkana n'omuntu we bwe bakubaganira ku ssimu era ebyabyo bimanyi bya sayini bwe banyumya ne bakiriziganya ne bakkaanya era kati byone Bukedde TV ekitaddemu amaanyi wabula tubasabira okuwangaala ne mubanga mukyaliwo ne muweerezako n'abalala baffe tuwulira essanyu ly'amaanyi nnyo lye tubadde tetusuubira mu bulamu bwaffe. Mwenda kubanga ye musanyufu abaddeefu bonna era bakuura musanyu nnyo era nabona bonna basanyufu. Asanyuse nnyo lwakuba Shafiika afumbiddwagana n'oli mukazi ono kubanga muje wano nkole mu Western asiima nnyo webale nnyo webale ddala Bukedde TV gyebazi awasiza mukazi oli amugye mu maka ge amulabirire bulungi obulamu bagondere kubanga eri mu Buganda tewakaluba wanga n'ekitiibwa obulamu bubabeere bulungi.
Ekintu kino okukitegeera obulungi amawulire mwennyini yagaleeta ng'agajja ku Bukedde TV nga era yantegeeza nti yali ku pulogulaamu ey'abanoonya kwe yalabira Shafiiki era kwe yafuna ennamba z'essimu n'akonekitinga ne ssengawe kaakati okuva olwo ne tugenda omwana mugole kwolwo yali Kampala ng'akyasoma n'abako wamusinkana ewa mama w'omuto ne bagenda ku musaayi ne bakebera ne basanga nga mulungi kaakati okuva olwo ne tweyongera okuteekateeka ne bajja ne bakyala omulundi ogwasooka era kati we bajjidde ku mukolo guno tubadde tubanona mulundi gwakubiri nga tubaweereza omukyala mu butongole okumutwala. Okusiima okwange kwa maanyi ddala sina na bwe nsobola kwexpressinga mbeera za kusiima ezo kubanga nange nali sisuubira nti omwana oluliwo olwo n'afuna munne ne bantuusa ku kitiibwa nga kino kyentuuseeko olwaleero era nsiima Bukedde TV era nembeera nga nkubiriza abantu bonna okubeera nti bejjumbira Bukedde TV kubanga ebirungi ebiriko bingi ddala ekyokulabirako nga kino kyesobodde okuba nga entuusaako masha Allah. Amannya nze Elias Idris Ssenyonga. Three, 2, 1, 0. Buli anoonya n'afuna amala n'afuna omwagalwa wabula okufuna omwagalwa si kyekikoma obufumbo kintu kinene nnyo bw'otyo bw'obeera ofunye omwagalwa kyetaaga n'omutegeera okutegeera okwo kwe kutambuza obufumbo yeno program abanoonya woonoonyeza omwagalwawo nateera n'omufuna Patrick kulikayo eyisingiro ndabye olabye ekyabadde eyisingiro naye abantu b'eyisingiro babadde batusize emmere narabye essanyu mmere ki gye basinga okulya kalo ate basooka bagamba oba wakulya nnyama wabula kuwa nti etambula wangi yonna n'ogirya bw'osaba ennyama batannamba so abantu bannange enkulisayo babadde eyisingiro abantu b'emityana eno nno kawuma gyava mwena mwe tubayozaayoza okufuna ekikyala mwafunye kirungi kawuma obirabye mwerabira ntutambuliramu ne bannaffe aba Georgina Gardens Kasozi Rubya ate ku ndabika yange Jibke Fashion Kamukamu Plaza gendayo ofune ekisingayo nange ku ndabika yange ebadde 7 Stars Beauty World wali eri ekibuye omukyala yenayina osobola okuyitawo ne bakuwa obugoye ne bakuwa akaziga akatula ku skin ekibuye opposite Prayer Palace obeera obatuuseeko tukwatagana olw'omukaaga oluja nsigadde nze Mary Nambwayo kati shiruka abakuba omuziki baguwulire omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu pulogulaamu abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo